Ebintu by'abayizi omuli emifaliso, engoye, ebitabo n'ebirala byayononeddwa mu nnabbambula w'omuliro ono atannaba kutegeereka kwe yavudde wadde nga abasomesa abamu bagamba mbu wandiba nga waliwo eyabakoledde ettima. Tukozesa amasannyalaze ga sola ate abaana mu kiseera ekyo bonna babadde mu bibiina. Omukyala akuuma abaana abasula ku ssomero lino, Amina Nagawa, agamba nti yarabye omuliro nga guva mu kisulo ky'abalenzi ne gulyoka gusaasaanira ebisulo ebirala. Nze kennyini nze yasoose mu maaso nga nzija nziruka nenkuba oluggi nenyingira. Bwe nayingidde nagenza okulaba akatanda akasooka eri ewasookera ddala nga ke kaliko omuliro akasooka ku kidongo eri emmanju bwe kati. Tewali mwana yenna yakoseddwa mu kibambulira kino kuba bwe kyagwiriddewo abayizi babadde bali mu bibiina. Abayizi tebalina kintu kyonna kye basigazza. Twasobodde okutaasayo obufaliso nga 4 n'obulangiti nga 3. Abadduukirize balwanaganye n'omuliro guno okumalira ddala essaawa ezikunukkiriza mu 4 okutuusa lwe bagusinzizza amaanyi. NTV weeviiridde ku ssomero lino nga poliisi tennatuuka kwongera kwetegereza mbeera.